Buli lunaku mu Uganda engombo ya mpankuwe eyongera okusaasanira emirimu gikolera ku mitendera egy'enjawulo okuli ebyobusuubuzi, ebyobufuzi n'emirimu emirala. Era kino kisinze kweyolekera mu byabufuzi anti bw'oba olina enteekateeka z'oyagala okuggusa olina okusooka okutuukiriza ebyo bannabyabufuzi bye baba bakusabye okuli okuwayo ensimbi n'ebirala, ekintu batunuulizi b'ensonga kye bagamba nti ekisinze okuttatana entambuza y'emirimu mu ggwanga lino. Enkola ya demokrasiya etegeeza nti omukulembeze bw'aba alina okusalawo kwasazeewo ng'okwo alina okuba okomawo n'ategeeza abantu, naye okubeera ng'ebintu ebisinga bitambulira mu nkukutu kyekimu ku bye twagala bikyuke kubanga amateeka tetulina amateeka gamala. Mu mbeera eno ebitongole by'Obwannakyewa kw'ossa n'abasuubuzi basinkanye okutema empenda ku kwongera ebyobufuzi gye birina okutambuzibwamu nga tebikosezza byanfuna bya ggwanga. Things cannot go very well. So it is really very difficult. Olukiiko luno we lujjidde ng'okunoonyereza okwakolebwa ekibiina ekigatta abasuubuzi kikasiita kulaga nti okulonda kwa 2021 kokka ensimbi empitirivu ezaakozesebwa mu kunoonya akalulu, era akalulu olwaggwa banka ya Uganda kw'ossa ne banka z'ebyobusuubuzi zaali zirina okwongeza amagoba kwe ziwolera abantu ensimbi kw'ossa n'okwongeza emisolo ku byamaguzi eby'enjawulo. Akulira ekitongole ky'Obwannakyewa ki Alliance for Finance Monitoring Enwe Muguzi annyonnyodde nti kampani ennene wano mu Uganda zivujjirira nnyo ebibiina by'obufuzi mu biseera by'akalulu n'ekigendererwa ky'okwegula zisobole okuweebwa kontrakiti za gavumenti ng'okuzimba enguudo, amalwaliro n'empeereza endala. Tugenze okulaba nga ebiseera ebisinga obungi amakampuni agatwala contract za gavumenti ku level zonna oba waggulu ku ggwanga ku level ya waggulu ne kutuukira ddala wansi ku district zeezo kampuni eziba zaavujjirira ebibiina ebyo ebyobufuzi n'abeesimbawo. Katugenze okwetegereza emirimu gye bakola ogyetegere bwe luba luguudo wayitawo emyaka mitono ne lubomoka, bw'ebeera ddaamu mulaba nga kiri kuyisimba emamala n'ebomoka. Akulira ekibiina ekirungamya gavumenti ku mbalirira ki CS Bag Julius Mukunda alaze obwetaavu okubaga etteeka erisobola okugira bannakigwanyizi okuvujjirira ebibiina by'obufuzi n'ekigendererwa ky'okufuna obuganzi. Bw'obanga totaddeko regulations ezilimitinga business mu politics kitegeeza nti ojja kusangawo nk'omuntu omu yaye afuna contract zonna ez'eggwanga ng'ez'enguudo, ez'amasomero, lwakuba nti ayina ssente z'asobola okukozesa okugula abantu bamuwezi contracts. Omwogezi wa Kasiita Issa Sekitto annyonnyodde engeri ensimbi mu byobufuzi gye zikosezzaamu ebyobusuubuzi. Bw'otuuka ku bwa president n'amaanyi agasemerayo ddala waggulu ag'executive oyinza otya okundeka nze nongoba mu bizinesi si lwakuba simanyi gikola naye olw'okuba olina gw'oyagala agifunemu yekka bwe baayo ow'amaanyi omulala naye n'anoonya ow'amaanyi naye n'anoonya agisigalemu n'oddira bizinesi baddemu abantu 5 n'ogirekera omuntu omu oba 2 kubanga bwe binaatuuka ku kiseera ky'akalulu agenda kuba ng'ajja n'akuwa ssente osigalemu mu kifo ky'olimu kyonna ate nze oba nfe kuba bizinesi sisobodde kuwa ssente kubeerawo. Siwanga muntu yenna gundi bribe mbampe omulimu oba nfune favor. Naye kyemanyi ndowooza waliwo companies ezigezaako okuinfluencinga abamemba ba parliament zi committees okulaba nti amateeka ge bakola gali mu gundi gakola ki gaba favoringa. Naye ekyo nakyo kyakatandika n'olwekyo tulina okukirwanisa ne tulaba nti kivuddeko. Alipoota y'ekitongole ekirondoola ensaasaanya y'ensimbi mu byokulonda ki Alliance for Campaign Finance Monitoring eya 2016 yalaga ng'okulonda ku mitendera egy'enjawulo omwaka gwa 2016 ebibiina by'obufuzi n'abantu abeesimbawo baasaasanya ensimbi obuwumbi obusoba mu 2,000 nga NRM yasinga okusaasanya ensimbi ennyingi n'eddirirwa FDC ng'ebibiina ebibiri bino byasaasanya ensimbi ezisoba mu buwumbi 5 ng'ensimbi ezaasaasanyizibwa mu kalulu ako ziganyibwa okuba nga ze zaavaako ebyenfuna by'eggwanga okukosebwa wakati w'omwaka gwa 2016 mu 2017. Paul Siano Mukibi, BBSKATI Gambuuze.